Akafuba yemu ku ndwadde gavumenti zeesimbyeko ennyo essira okulaba nga bannayuganda basigala bazoogerako bwogezi. Wabula newankubadde nga kino kiri kiti, mangi ku malwaliro mu ggwanga gakyalina obuzibu mu kulwanyisa ekirwadde kino, nga kino kiva ku bbula ly'ebikozesebwa ssaako n'abasawo abatamala mu malwaliro. Mu ddwaliro ekkulu e Masaka mu woodi ya TB, abasawo baayo bali mu kulaajana nga kino kiva ku bbula ly'ebikozesebwa mu kujjanjaba obulwadde bw'akafuba. Abasawo bagamba nti tebalina byakwambala nga bajjanjaba akafuba era nga beeraliikirivu nti obulwadde buno nabo bwandibakwata. But the patient will come in, abandoned, no relative, no one can buy for him or her a hanky. So we find ourselves forced to pick in our pockets and buy for this patient for the prevention and protection to us, the health workers. Dr. Godfrey Ziwa ow'omu ddwaliro lyerimu yeemulugunyizza ku muwendo gw'abasawo ba TB ogutamala mu ddwaliro e Masaka era n'ategeeza nti gye buvuddeko waliwo abasawo abaakwatibwa obulwadde bw'akafuba okuva ku balwadde, wabula nga bano babangwira ne babajjanjaba era nga teyandyagadde embeera eno ateddemu. Abasawo kati abali active tuli abasawo babiri ne bannansi ettiimu y'abannansi batuyambako n'abalabu. Ye Dr. Paul Epuda omuwabuzi ku nsonga za TB n'akawuka kaleeta mukenenya agamba nti gavumenti ekola buli kisoboka okulaba ng'obulwadde bw'akafuba bulwanyisibwa era n'asaba abasawo okukola obutaweera mu kaweefube ono. To all the health workers at the facility, we urge you to screen all the patients, both in the outpatient setting and also the inpatient. Gavumenti yakamaliriza okuzimba ekifo ekijja abajjanjabibwa akafuba mu ddwaliro e Masaka, wabula ng'okusomoozebwa okukyaliwo gwe muwendo gw'abasawo ate n'ebikozesebwa ebitamala.